Mwami enanga ino kubanga muswavu teyakomya oyagame no gama nti twandibadde tukwata abo abasirikale be batekamu abayine mundu naye nzize mbalaga ebifaananyi ebyenjawulo tekyatandikidde Luweero tekyatandikidde Bombo wabula ne bwe twali ebusoga mwalaba abasirikale nga batambula bambalidde mundu nga tebali mu uniform y'amagye abamu omu yekka yalina helmet eriko poliisi abalala bangi nnyo batubeeramu nga bayine mundu tubamanyi ffe ekyokulwanyisa kyaffe ye kamera so mwami enanga ne banne ebiboogera byongera balabisa nti be batemu era singa tufuna obulabe bwonna be bateekateeka otutuusaako obulabe nakugambye nti ekyokutambula Uganda yonna eryo eddembe lyaffe lya bwebange terituweebwa Museveni lituweebwa amateeka lituweebwa constitution so okutambula kwaffe tekusinzidde ku kwagala oba obutayagala okwa Museveni tutambula kati nga tebannatutataganya kubanga wabaddewo pressure okuva mu mawanga ag'enjawulo okuva mu bitongole ebyenjawulo ebiri international n'okuva mu Bannayuganda era mwami Museveni akimanyi twamutwala mu kkooti y'ensi yonna era tulowooza nti yensonga lwaki tebannaba kutukolako butemu bwonna njagala kyongere n'okulaga Bannayuganda nti ebintu byonna biba birungi bibeera bya ddembe paka nga poliisi ebikyankalanyiza era poliisi ereeta violence. Everything is safe, everything is peaceful until the police and the military come to antagonize it. So without police interference, without military interference, everything goes safe, everything goes good. Ekyemotoka zange ng'omuntu saagala gifuula nga nsonga kubanga ndi just muntu omu eno struggle ya kutaasa Bannayuganda bonna n'ebyabwe so saagala kutunira kyange ng'omuntu omu yes emyaka 5 egimaze okumala emyaka 5 emmotoka zange 2 zawambibwa mu bumenyi bw'amateeka sinze ng'omuntu omu abantu b'eggulu ne soloti ebitundu by'otaatalaga twali tuteeseteese okugenda mu region ez'enjawulo mu lunaku lumu era olunaku lwe twabeera embaale lwe twalina okubeera esoroti olunaku lwe twali erira lwe twalina okubeera eggulu naye nga bwe mulabye nti kyagejja okusinga bwe twali tukirowooza abantu baavaayo bangi okusinga bwe twali tulowooza n'obudde ne kitwala bungi so twasalawo buli region tugiwe olunaku olwayo oluli independent. Yeah, maybe before I proceed, I want to salute the leaders in Alul Belt, Chairman Odonko Walter, Chairman Opio Hassan, Chairman Kepu, and Chairman Alochi Kanan. We are here with them. Chairman Adoko, Vice Chairman Opio, Coordinator Kepu, and Registrar Alochi. We are here with them, and we shall proceed with them to Arua. I'll take 2 more questions because we have to leave. Yes, Map Media. Yes, Mr. President. Nze Charles Mpanga ni Map Media TV. Where bwali mu Luweero poliisi yavuddeyo n'egamba nti wakozesezza ebigambo ebisosola mu mawanga era eteekateeka okukuggulako omusango ekintu ekyo kyogerako ki Mr. President? Mbalinze bagunziguleko omusango era mbalinze bambuulire naki kye nayogedde ekimenya amateeka naye nga tebannaba kunzigulako omusango olw'okwogera ku busosoze mu mawanga njagala basooke bagule omusango ku Museveni olw'obusosoze mu mawanga nga taboogera bwogezi wabula nga abukola njagala batunuulire abakulembera Electoral Commission okwetoloola Uganda yonna batunulire ba DPC okwetoloola Uganda yonna bagende mu bukulembeze bwa SFC mu bukulembeze bw'amagye bagende mu Uganda Revenue Authority bagende mu UNRA bagende mu State House bagende mu bitongole bya government yonna balabe baani abaliyo then baje bambulire oba bo aba practicinga obusosoze nange yayogera ku busosoze ani ayina okuwawaabirwa mu mbuga z'amateeka. No, I'll take the last question. Please ask it in English. Kali. Ozoyogera ku bazungu bano abawa Museveni obuyambi ate nga bamulekera okumuggyako ssente World Bank munaakolagana otya nabo ng'ate ogenda nabo obakuba akasa okuyamba Bannayuganda ate n'enfuga ey'ebitundu eya federo naye ozogyogerako briefly ekituyitiremu ogenda kikozesa ekyokulaakulanya Bannayuganda. Siteekateeka kukola kintu kikyamu newankubadde omuntu yenna
yandyagadde okola ekikyamu nga yekwese mu bukulembeze bwange. Abo abazungu okumala ebbanga ddene bwe babadde bavujjirira badikiteta naye ate nga boogera ku democracy. Bwe ngende waabwe mbabulira amazima, titwagala tubeere bamazima, bakole kye boogera era boogere kye bakola, so si kubuzaabuza. Ekyo si kirumamu, nakati nkyabagamba bwe ntyo, n'omwaka ogujja nja bagamba bwe ntyo paka nga bakyusizza. Enfuga ey'ebitundu n'enfuga ez'endala zonna zirina kusalibwawoko ku bannayuganda. Nkakasa nti buli kitundu kirina okuganyulwa mu bugagga bwakyo, era ebintu ebirungi oba ebyobugagga ebiri mu kitundu birina okusooka kuyamba kitundu ekyo nga tebinaba kugenda walala. Karamoja yandibadde ngagga singa ebyamaguzi bijeyamba. Arua yandibadde ngagga singa ebyobugagga ebiri mu kitundu bijeyamba. Ebitundu ebirala byonna naye okusingira ddala kati ekizibu kye tulina kya bwana kyemalira nti ebirowoozo oba birungi oba bibi tebikola makulu. Kati ensonga enkulu gavumenti ya Museveni gy'erina yakwekumira mu buyinza. Twagala kusooka kujjako Museveni, then bannayuganda basalewo kkubo ki lye baagala okugendako nga be beesaliddewo. Thank you very much for this. I really have to leave. We'll discuss the rest in Arua. Thank you very much and good morning. Arua, here we come. Everywhere you're baby, I don't want for baby, and where you're baby.
Hey!
I said, people,
Bobi, 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 Bobi,